Hello, everyone. Thank you for tuning in. Thank you for liking and sharing. Hope all is well. We thank the Almighty okubanga atusiza mu 2025 wuno tanso kutukakachira kwa mwaka kubanga kagwako. So I was here and I was thinking that I should talk to you about forgiveness. Like as we wind up 2025, we should learn how to forgive. Sometimes tukitwalanga ekintu ekizibu okusonyiwa. Yes, I must admit, forgiving someone, it's really hard. You need the grace of the Lord. But naddala more especially singa omuntu ono yali yakulumya, yakulyaza amaanya, yatwala omuntu wo, yakugobesa ku mulimu, like alina obusungu gy'oli, yakukyawa, yakumenya omutima. Sometimes it takes the grace of God okusonyiwa omuntu ono. N'omusonyera n'okita, yeah? And sometimes omuntu oba oyagala n'omusonyiwa naye ate yenge gye yeeyisaamu n'akulemesa n'omusonyiwa ng'olaba alinga akyeyagaliramu kye yakola. You understand? So oluusi n'ayongera okukuzitoya omutima. Naddala wayinza okuba omuntu nga wamuwala ssente zo n'obagezaako kwagala n'omujjukiza n'agamba wange ndeka sirina ssente kati ntwala ku poliisi. Ng'ali that arrogant. Kati nakulyako ssente ogenda kunkola ki? Kati kola kyokola ekisembayo kati ssente zo sizirina. Omuntu akulyaza amaanyiza ate ayogera bubi naawe. You understand? Yakugobesa ku mulimu n'omugamba naye guy wakola bubi naye nga yakulaga it is well, it is okay. Aye n'asigala nga yeesa but nga wategeera nti yakugobesa ku mulimu. Naye n'ogamba musonyiwe simusonyiwa nga omugambe bwaki simugamba. Omulala n'abeera nga akulemesezza obulamu obanga yakumenya omutima. Ebyaddala yakugamba yagenda okukuwasa n'omu omutima gwo gwonna n'okola buli kimu kyonna kyewalikoze ng'omanyi ggwe nga buli weekend oba mukuuta mukabalaza tiles n'ozikuuta zonna, pavers n'ozikuuta, you know, ng'oyingira mu bathroom ng'etemagana eti eringa eggulu yonna nga ya white bathtub, basically ng'okola byonna by'olina okukola ng'omukyala cause yakulaga nti you are the one. Obeera mu kwoza jjiini nga tozikuuta na brush, ozikunyisa ngalo wano wonna ng'olinga omukubi w'ebikonde wonna nga walungudde wakubye kukunya jeans. Buli weekend ogenda waka n'osanga omutuumu gw'engoye bwe guti nga gwafuuka washing machine, kwoza ngoye, kuzigolola, kutegeka waka, dusting and everything. Basically ng'okola ebintu by'omukyala omufumbo bye yali badde akola. Emmere oleka n'omufumbira ya wiiki n'ogireka mu freezer, awoomenyako buwoominzi, buli kadde omuceekingako. Basically nga kekasanaako okitegeera ng'oli sure ye ggwe. N'akeera ku makya n'agamba it's not working. He doesn't feel the fire anymore. He needs a break. Ogenda okitegeera ng'abadde alina omuntu omulala gw'alaba era n'amukuba embaga n'amuwasa. Nawulira ng'omutima gwonna bagukuba embeba bajjo bagumenyeemenye bati bafunye screwdriver ne bagusinziramu bwoti okitegeera. Ate ye n'alaga nti he's okay with that. N'akuwa ne invitation ojje ku mukolo gwe. But we are friends. Semunayisa akukyayira ddala kunyiigira ddala. Nze you're my friend, gwe antegeera. Gwalinga omanye ebintu byange nga te n'omubuuza okeze nkutegeera. But lwaki wasala towasa omuntu omulala okitegeera. So ebintu ebimu biba bikumenya omutima nga bikugaana n'okwagala okusonyiwa. Yeah? Oluusi oli n'obeera naye n'akuzalamu n'abaana. N'agamba sooka onzaali ndoke nkuwase n'ozaala n'ofukumula omwana mukyala. Omusajja adde okulingizaako ewammwe nti akyaliyo nga tajjangayo nga talingizayoko. Ogenda ogawulira ng'alina omulala gwe yawasizza. Amuzimbidde amaka nga buli kimu akimukoledde byonna bye wasabanga n'abiwadde omuntu omulala tamwinaamu mwana. Sinakindi nga n'okuzaala yasanga omukyalo oli yazadde n'okuzaala. You know? Naye ng'abimukoledde. Abaana b'omukyalo oli yabaweera n'obbaweerera. Neggwe mukazi wattu ng'osimba akaggo okutwalako out luba lutalo. So omusajja ono n'akusuulawo n'awasa omuntu omulala. You understand? So obusungu n'olina nga bungi, it's understandable. Tuli bantu, it's understandable. Ate ye n'akulaga nti n'abaana bayagala bakuggyeko abatwala w'omukyalo oli. Oluusi n'okujja okukyala azuusa ajja n'akyala nga n'omukyalo oli ali mu mmotoka n'ajja ewaka ng'akimye baana. Kitegeera? Byonna ebyo bitegeereka mukwano bimenya omutima mukyala munnange. Bimenya omutima si byangu ati sekikwata ku mukyala yekka n'abaami because naffe abakyala tumenya abaami emitima.
n'omumenya omutima n'oyagala best friend we oba n'oyagala omuntu gw'alinako oluganda bamu bamanyi tukosanga effujjo n'agamba omulenzi oyo yammenya omutima ngina kwagala taata we nfuke maama we mutunye abaana bamanyi obikola ebintu ebyo ne balumya abantu omutima. So basically kiri side zombi. Omusajja oyinza okumenyeka omutima n'omukazi asobola okumenyeka omutima. So ng'owulira obukyayo olina bungi, you can't even forgive this person. Olusinga omukyala ozadde abaana abatali ba musajja n'obamusiba n'obamuteerawo ddala n'abateeka ne mu ddaame naye ng'okimanyi si babe n'abaweerera naye nga mu mutima deep inside mukyala omanye nti abaana bano si ba musajja. Omusajja n'afuna obukaawo obwo n'anyiiga nga bula ayagala kukola kintu kisembayo. So I'm here to tell you my dear, forgive. Si kulwoli omuntu gwe wanyiigira but kiyamba ggwe. Because the more you feel that anger, n'ogisiba ku mutima. First of all, medically, saasoma sciences, but I've heard. Erina byekosa mu ggwe. Obusungu obwena kye bukukosaamu ggwe ng'omuntu. First of all, toba na mirembe. You get stressed. Wekuyinga mu depression. Yeah? Ate ekirala, nti bwe olaba omuntu ono, omutima guno gulinga gye kwekangamu. N'omulala ga maama omutima guno gye gwekanga otandika nagwo gukosa kubanga gulina ekyenjawulo kye gukyukako ng'olabye omuntu oli kijjawuze naturally. Buno bwonna busungu aye teri kiruma mukwano ng'omuntu gwe wanyiigira ye tamanyi nti wanyiiga nga yaali free very happy naye nga gwofa n'obusungu bwonna bukumazeeko emirembe. Buli lw'omulaba n'owulira ng'oyagala kufa ng'owulira kigoyita bwe twakiyitanga nga tukula. Ng'owulira kigoyita owulira ekitomato kiri in the neck like mu mimiro gyo kikumazeeko n'emirembe. Naye ate nga mukwano gw'onyiigidde tabimanya bimanya nti onyiiza. Actually ajja n'owooli n'akubonga nako n'omubongako ng'ofa tabitegedde ye nti wanyiiga. Ye atambula obulamu bwe obuli free. He is minding his own business or her business. She's just being herself and himself. Ye tamanyi nti olina n'obuzibu. Ali muleeni ye. Omulaba. Tiakati gw'obeera mu busibe. Ate ne bwe tudda mu spiritual world. Oba weesibidde emikisa. Because Katonda tatula mu mwoyo gunyiize. As in, tatula mu mmeeme enkyafu. Tajjaawo. Katonda waffe muyonjo nnyo nnyo nnyo. Anjuke naye tugamba nga tusonyiwe. You just imagine omwana wa Katonda omulamba. Abantu baza okufiiririra ne bamukwata ne bamwambula n'amusaako amagwa ku mutwe ne bamukomerera emisumaali gikyasiza okuba emiwanvu. Aze tufiirira kiyamba ffe aze tulokola naye tumukwata mu bukaawo obungi talina kyakoze ne tumukuba emisumaali mu mikono ne mu bigere ne tumwanika waggulu ng'ali bwereere. You can imagine. Naye ate n'asaba Katonda n'agamba kitange basonyiwe kola nti bamanyi kye bakola. N'asaba babasonyiwe without a lot of pain. He was going through a lot of pain. Yeah? Because yatuuka ekiseera n'agamba Mukama ekikompe kinzigibweko ng'awulira obulumi buyitiridde. Naye ate n'asonyiwa. N'agamba basonyiwe ng'asaba kitaawe because Katonda yali amaze okunyiiga. N'agamba basonyiwe. Okitegeera? Kitwala buvumu bw'amaanyi sijaga nti kyangu. No. I don't say that. Si kyangu. Ne kitaaga kisa ekiva eri Mukama Katonda n'omusonyiwa. Nawe kennyini weete. Katonda atwe mu mutima gwakukolera ebirungi. Buli lw'osonyiwa bw'oti alina enzigi zaggula. Nawe kennyini you start to glow. Muntu n'akola nga you're glowing. Naye busa nawe n'akikola atya? Because you have a pure heart. Abantu batunyiiza every day. But tosiba busungu obusonyiwa weete. Kubanga oyinza okuba nga gw'oli mu kunyiiga naye nga Mukama si we yagamba nti ogenda okubeera. Alina wala wagenda okusimba ng'oli oyitawo obuyisi. Oluusi nga ne Mukama gwe wamuteeka mu kasunda bbaasi okukolera ekintu ekyo. But he wasn't ready. That was not your portion. Naye olw'okwamugamba njagala, Mukama njagala, ono ye mwami wange, ono ye mukyala wange, Mukama njagala, Mukama Yesu njagala n'akuteekawo awo. Ng'omwana bw'anaakusaba emmere ng'akuli bubi. Mami, food akaaba. Olusinzira omuwa ekintu nga kikyayokya. Because oyagala asirike. And sometimes Mukama bw'atulaba ayinza okuwa ekintu naye nga si kye kirina okuba ekikyo.
nga talina wala wa kutwala n'ate gwe n'okwata obukaawo n'obuteeka nnyo mu mutima ekivaamu abadde alina gy'akutwala nga talaba space nga lwayinga alaba darkness, there is no light, so n'alemererwa n'okukola ki n'okutwala waddako. Mukyala mwami oba weesibidde awo w'oli gwe weesiba gw'owalana tabimanyi nako tabiri nako ye alya bulamu bwe alya ssente akyongera kunnyirira n'okulabika bulungi. So I'm here to let you know nti okusonyiwa kukuyambanga ggwe, tekuyamba oli, kuyamba ggwe. So olw'okuba nti oba weeyagala, that is self love, tandika okusonyiwa gwe kennyini obeere ng'olina emirembe mu mutima gwo. Bw'oba n'emirembe mu mutima gwo bingi you are attracting okujja gy'oli because biwulira nti you're pure, like you're clean, you're forgiving, like you forgive. Yeah? So omuntu n'aba akoze ekintu nga gwe kikusanyusiza, that is not your, si kikyo omujajinga, it's Katonda. Omanyi ate Katonda yamukozesezza okukola ekyo, oyite mu bulumi obwo, oyongere omutunuulira, oyongere omumwesiga, oyongere omukakasa nti gy'ali. So nga mpunzika nkugamba ntya, sonyiwa nga tugenda mu nnaku zino ez'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Sonyiwa, sooka olowoozeeko, tutulako mu katebe ofumiitirize omwaka guno gukyanga gutandika 2025 biki by'okoze ebiyinza ng'olaba nti mu maaso ga Katonda singa akuyita essaawa zino naawe bikwasa omusango. Mu mateeka 10 ng'ogayiseemu, amateeka meka g'omenye omwaka guno? Katonda yali akuggyeko omukka gwe era aganyeko okukuzuukusa. N'ate ng'alina obuvumu, alina switch yagina enyiga bweti n'ekuggyako. N'amateeka 10 olina amateeka ng'ameka g'omenye. So before judging someone else, sooka gugini weetunuuliremu. Kubanga bw'osonga bw'oti olugalo, luno olusajja luba lukutunuddemu, naawe osobya. So okusonyiwa naawe kikuyamba okuba nga ojja kusonyiyibwa. Buli lw'osonyiwa naawe osonyiyibwa. Tulekeraawo okubakwata obusungu obutuviiramu ebintu bingi nnyo. Abantu basigadde abaana nga bamulekwa, osse maama waabwe olw'obusungu, osse taata waabwe olw'obusungu, ate naawe n'otuuka ne bakusiba, abaana ne basigala awo ottayo. Osse omukazi omulala olw'okuweerooza yayagala bbaawo, ne bakusiba, abaana baate ne babakwata bennyini ne batwalira ati omukazi oyo gw'obadde oyagala okukola ki? Gw'obadde olowooza nti gw'okubye ng'olowooza nti akwagalira bbaawo, ne baba amwagadde, okay, it's understandable. Naye n'omukuba, omusajja n'akwata abaana n'abatwalira omukazi oli, n'okuvirawo ddala n'avirawo ddala, ate gwe ne bakusiba. So naba ng'oluuzinze emirundi 2. So mukwano gwange, muganda wange, nze nsaba busabi tusonyiwe olw'obulungi bwaffe n'obulungi bwa Mukama Katonda okumulaga nti no atuwadde obulamu era atuwagadde. Omwaka guno 2025 tugumaleko bulungi ddala, ate 2026 ebintu bibe nga bikyukamu. Si kyangu nkiddamu okusonyiwa, it's only the grace. So okosaba ekisa kya Mukama Katonda akikwambaze omuntu n'ogera mulamu mu light eri different. Kubanga waliwo n'ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga, jjuka tuli mu kaseera ka byabufuzi. Abantu bennyini buli omu alina endowooza, alina lwaki awagira ekibiina ky'awagira. Oyinza okubeera awaka, buli omu ng'alina kkala gy'awagira. Maama alina ekibiina ky'awagira, taata alina ekibiina ky'awagira, n'omwana n'omukozi. Naye ffenna nga tuli mu nnyumba y'emu. It does not mean to know bwe mba nina kkala gye mpagira gwe olina ogiwagira. No, guno omutwe gwange n'omutima gwange, but please respect my decision. Kiki empagidde kiyinza okuba kikumenya, yes, especially bwe mba mu maka omwami aba ayagala muwagira ekkala gye muwagira, but ekyo tekiba kirungi. That's abuse. Oba abuses abantu abalala. Naye mumusonyiwe, kubanga abamulwadde batamanyi kyakola. Mumusonyiwe era mukkirize nti kyekyo. You can pretend all is well, kwetuuka ali mu kabokisi mu ebibonera kkalayo omutakkaayanya. Naye okuddaawo ne mwerega ebikya, abakyala bangi batuuka n'obbakuba. Ng'otandise okwerega ebikya n'omusajja ezenkanankana n'ebisikite zaaka. Bw'agamba nti nze njagala owoono, mugambe kale ssebo, kale taata w'abaana, kale daddy, kale baby, kale babes, nga bw'omuyita honey, sweetie pie, lollipop, nunu, shububu, cooking oil, kugamba nga bw'omuyita sukaali ggulu, yonna erinnya ly'omuyita okitegeera. Gwe okkirize. Ne bw'otuuka mu kabokisi agenda kubeerayo, you vote. Ne bw'aba ayogedde bibi ku muntu ogw'oyagala nga w'oli awaka, tekitegeeza nti omutere omunnyo mungi mu mmere. Kitegeeza nti no caayi omuteremu sukaali nga temuli, omuteremu lubeere, amata omuwe lubeere, obutunda bwe buwandemu amalusu, tokikola. Bino byabufuzi bigenda kuvaawo.
aye nabana abeesimbyewo tebakumanyi nakumanya takumanyi nti gy'oli ye akola kintu kye avuga kintu kye nga naye bw'olina amaka ago because amaka byebyobufuzi byo era wakogamba gwe tewakoze bwoti sigenda kuwa kino gwe wakoze bwoti gwe mufuzi wa waka you are the authority mu nnyumba yo nga n'oli bw'alina ekikye naye katogenda kuyuzaamu amaka ago olw'ekibiina ate nga n'ekibiina kigenda kukuwasa ye nga n'omuntu gwe takumanyi nakumanya tasooka kusanga mukubona gamba Abdul how are you takumanyi akusanga Ruth ogamba otya takumanyi sweetheart it's just the love mukama gye yatuwa eyo omukwano ogwo so muntu aba tawagidde kyowagira mu maka twabaawo kunyiiga sigenda mudamu muwa ssente gwe oba towagira kino fuluma amaka gange genda nenda siwe kirina okubeera mukwano let's spread more love than hate nti omukwano ogwo omugoba awaka aveewo bali bo bagenda okufumbira bagenda kuzaalira bajja kusigala mu campaigns zaabwe mu bibiina byabwe era nga basayininga ssente zaabwe nga bwe bazaagala kubanga buli kibiina understand balina allowances zebafuna zino amafuta zino zaaki ng'era system bw'erina okubeera okitegeera naye gwe ofuniramuwa amaka ago gajjeewo abantu abakutegeera bajja okubeerawo ng'oli mu bulwadde tulabyeko abantu bangi nnyo abadde mu bibiina n'alwala n'ab'ekibiina ne bamwerabira naye nga famire yo yesigaddewo I want you to understand that your family comes first ebirala byonna tebinnabeerawo nti balwala abamu ne babeera ne mu mbeera nga mbidde alina okuba mu ICU nga mukyala we mwami we yamusigaddeko ab'obufuzi nga tebaliiyo bajja ne bakwata videos ne bagenda mu birala bajja ne bagenda mu birala oli n'atuma mutubi ne bagamba bamuweeza ezo ssente oba oluusi ng'omaze nakufa ne baweereza amabugo zoziyambeko mu kuziika you're gone omukazi afuka asigadde namwandu omusajja asigadde ssemwandu abaana bo banfuuzi mulekwa mu kuziika buli omu waagamba nja baweera nja bakola batya babaweerayo ttaamu mmeka mukwano tubalabye bangi ekyo ne bakiviirako ddala ne kigenda naye nga kyava ku ki busungu wali waka obusungu bwe wateekawo tusonyiwe buli omu asobya sonyiwa nga mukyalo tunamutunuzaamu kambe mwami we tunamuwa butwa tunamulinda yeebake omutuge tunamusekulira bucupa buteeka mugundi wekwe mu kifuba olowooze emirundi emeka gy'osobya Katonda omwuka gw'osaya ogujja ogugulawa ogugulawa okubanga ku mubiri gwo gwonna buli kimu ky'olinako kikola bulungi nga tekuliko kikuluma nga nannyini kyo waali naye ng'omusobya everyday osobya Katonda mu birowoozo mu kwogera osobya Katonda kkiriza obagaana every time kale oba otoyogera kigambo naye ng'okirowoozeza munda oba omaze omusobya but he forgives you naye kati omuntu nadda waka nga weetegese dda n'akambe wakakubusa edda simanya wakawagadde kale wansi wa piro omusajja olwebaka n'omusala obulago omukazi olwebaka n'omusala obulago nkwano okimanyi ekyo kyosala kiri mu kifaananyi kya Mukama Katonda manyi Katonda gw'oba osaze ogenda mutunula otya mu maaso olaba ku nsi kuno batwala mu makomera ng'okoze ekyo but just imagine Mukama yakiraba atya are you ready to face him oyo omuntu si gwe wamutonda ye yamutonda naye gwe osazeewo otwale amateeka mu ngalo buli kimu kirekere Katonda yabimanyi ate abimalanga ekisa kyokka kye weetaaga Mukama akube ng'akukakkanya omutima kimanyi nti omusajja maybe tabadde wuwo bwe tujja mufuniramu ssanyu Mukama akirabye yawulidde emboozi gy'otaawulidde ku mukwano gw'oyo ensonga lwaki avuddeyo pampula n'abamu manyi okunyigira kibba mikwano n'ogamba omukazi yantamanzibako mukwano gwange kibba mikwano n'onyigira omuntu n'omupulootinga omujja mu nsi naye ate Mukama ayinza okuba yawulidde emboozi etabadde ennungi n'agamba Ruth takyasana kuba mukwano gwo kamutegule okitegeera ono takyasana kubeera bbaawo kamutegule takyasana kubeera mukazi wo kamutegule ng'alina kye yalabye ky'otaalabye because yakutonda akumanyi amanyi enviiri eziri ku mutwe gwo aba alina by'alabye n'agamba nno omwana wange kamutaase ate gwe n'okirwanira omwana omutaase akukwata ku sigiri gyamumwokya yalwanira essigiri ekifaamu ng'ogireka ng'agikwatako ngamanyi nti eyokya naye kwokyezza etya tusonyiwe nga sinava ku kyaba bufuzi
kati tulina colors nnyo buli omu akola campaigns naye osanga bali nga just yawagira buwagizi n'abeera nga ayagala kujjawo bujja muntu ayogera atya ku muntu wange amwogeddeko atya bw'ati lwaki avumye omuntu wange bw'ati eyo yendowooza ye musaasire sooka omusaasire kubanga mulwadde talaba ggwe ky'olaba naye okimuguzizza otya obukyayi bw'alina ku pulezidenti wo ku omukiikize wo wa member of parliament kyakiinako ekibi omukyusizza otya you can't change a person okujja ng'osose kumwagala when you love this person n'otegeera nti bambi tamanyi buli lw'omwagala omukwatirwa ekisa bambi ayogera takimanyi tamanyi nti Ruth ali bw'ati ne bw'ati kyavudde amuvuma bw'ati tamanyi lwaki ayogedde bw'ati otandika okukimwagaza ng'osoose kumwagala bw'omwagala ojja kufulumya mukwano tojja kulwana tojja kutta tojja kusiba tojja kuwaalirira because you have love you can't give out what you don't have you can't give out ky'otolina olina kuwa ky'olina bw'oba na mukwano gw'ofulumya bw'oba na bukyayi bw'ofulumya so sooka oyagala omuntu ono ojja mulaba mu light endala ogambe kayogedde ki kale oyo pulezidenti wange si bw'ali ze pulezidenti wange akola wati ne wati ne wati omwagaze eyo pulezidenti wo ky'omulabamu era lwaki gwe yalironze omwagaze MP oyo kyalina ky'omulabamu era ekino mwagaza amulonde so si mukuba mayinja mukwata musiba muplotingira kiro mukube butayimbwa soya biki olwokuba yayogedde bubi ku pulezidenti wo ku member of parliament wo ku kansala wo ku meeya wo no abantu bw'olooyiga okusonyiwa olina ky'oteeka mu ggwe nekyoteeka mu bantu omuntu agamba bambi nno mukyemadde ndowooza sikyali kantu kalungi osokika nti Ruth namuvumye naye ate bwe yansanze yaŋŋambye naye omanyi nti ekintu ekyo wakitegedde bubi kyawodde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ddala okumusanga onvuma otya ggwe wonvuma otya omubasa amataayi omutuzza ekikonde omuntu ojjamu kubanga mulwadde omukuba awabi afe bakusibe tutuuke okulonda tulonde nga tulonze siba mukomera balonda diopimo bakomera mu balonda naye oyinza n'okutuuka eyo ne bikyukamu nga kyewali agadde okulonda ate kati nga bikyuseemu tulonde pulezidenti otuuke ogaya naye gwe nalonda si yafuga ebintu byakyukamu mukwano okitegeera so tulina okuba nga twekuuma n'okusonyiwa okw'amaanyi okungi nga tolinakola kisembayo sooka ofumintirize singa Katonda naye asobodde okubonereza ku bina by'omusobezza yalikoze atya sonyiwa okusonyiwa kutaasa bingi okitegeera osonyiwe ebintu bingi nnyo because Mukama akusonyiwa anaakulekera nossa omukka gwe n'otambulira mu bantu be ate oguyinza okugulako empalana ate yayinza n'okuwa omwana wo omulimu yayinza n'okuyambako omwana wo ng'afunye obuzibu ebintu bingi ebibaawo nga tetuliiwo abantu balekayo netujja ne tukola naye ate omuntu gw'otosuubira yayoola omwana wo ng'afunye accident amuyoole amuteeke mu ddwaliro yajja okuyamba omwana wo akasaanyi kamama bwenjala ekaluma bati akaweeyo ekyokulya oba akaweeyo ssente you understand so tusonyiwe tomanya Mukama by'abaplotinga okusonyiwa okwo kulina omukisa gw'okukuleeta mu bulamu bwo kati abaana bakomyewo abasinga basoma bubi awala bazeemu mu kibiina omwana azzeemu naye ng'omusasulira ssente nnyingi oluusi omulabira wekka ng'omukazi nolyoka omuggulira ebbwa lyakamwa kitaawe aletawo no ssente mmeka obwo busiru bw'abeewammwe mwana gwe tolina magezi oluusi okakubye kataata kamaama okubye buli ku makya okeera kayitawo mu bigambo sonyiwa mukwano sonyiwa mukwano si yagamba taata agenda abalekewo si yagamba omulete mu nsi si yagambye essente zikubule munnange wange si yagambye embeera gy'olimu nti ejje si yagiyise naye omwana ono kiki omutaddemu olina obwongo bwotta mu ye olina ekirungo kyotta mu ye buli omulaga obusungu buli lwokaawa obusungu bwali ku kitaawe n'obuzza ku ye
olina kyotta ekirungo kyotta mu bulamu bwe mu ye. Omusiga obusungu, omusiga obutasonyiwa, omusiga okulaba abantu mu ngeri endala because amanyi maama yatandikirako omukwano. Ensi yonna ekimanyi nti maama ffe tulina omukwano, ffe tutandikirako okwagala because obulumi bwe tuyitamu nga tusindika abaana butuleeta omukwano mungi nnyo ddala. Naye tukulaba omuntu alina okugaba omukwano ate ng'agaba bukyayi, kirina kye kikyusa mu ye. Sonyiwa, asomye bubi naye kennyini akimanyi. Kuba n'ennaku ajaba gye muyitamu era amanyi ssente gy'ozijja. Akiraba, abaana baffe baba batulaba. Naye buli lwajja asooka n'akankanira ku ssomero n'agamba ho leero banzise. Ke nsomye obubi bannange batulina n'amannya gaffe ag'ekika. Ho anzise Nakanwagi. Nze muwala wa Nakanwagi mpiseewa leero. Nakanwagi andidde. So batuyita amannya ababa nti mubazannyisa. Mulaba ng'abaana bato n'emyoyo mikulu. Nakanwagi anzise. Naye kangende sina kyakukola. Ala sina gyakuddukira. Kati agenda okujja nga ye yennyini yeekubye dda. Aye nawe n'oyongerako oba tolina ky'otaasa. Naye buli lwakomawo bw'ati nga maze okwekuba amenyese. N'okwata n'owumbawumba. Namugamba I understand. Kusoma obubi nawe tewakyagadde. Naye nkusonyiye. Kubanga olabye tupatikanye taamwe n'okulaba ng'okola ki? Ng'ogenda ku ssomero, bajjuka n'oli baakugoba. Towe nga third term eggwako ogende mu class eddako naye ozzeemu mwana wange. Akasente koolaba akatali kazibu. Nkimanyi, okimanyi. Naye nkusonyiye. Kuba mmanyi next year going to do better. Kiina kye kimukola omwana. Kiina kye kimukola, kiina kye kimukyusa. Ne mutima guli munda ogubadde gwennyikidde gudde engulu. Naga bambi maama wange bambi buli kyakola bajjukira ggwe. Omwana afunye olubuto. Mukyala kimenya muzadde munnaye. Kubanga ajjukira omwana omubi yavumaganya nnyina nti taata oludda busiru bwa nnyoko dderede jajaja lalala byonna bijja kugwe. Mwegasse n'omwana ne mufuna embuto nga niraga nti maama ye yakwata omwana n'amutwalayo. Ate maama akikola. Buli maama ayagala mwana we abeere bulungi. Ze ssaawa ze tusaba buli ku makya. Mwana wange Mukama mufunire omulimu, mwana wange Mukama musomese bulungi, mwana wange Mukama mufunire amaka amalungi agamuweesa ekitiibwa because watumanyi omwana wabeera obulungi naffe obukadde waffe buli bulungi newankubadde si kirungi kudipendinga nnyo ku baana bamalako mirembe but you just know nti omwana wabeera obulungi obukadde bugenda kunyumira olw'ensonga tajja kujja kukusabiriza, tojja kuweraliikirira, ajja kuba yeesobola kubanga nawe weesobola okitegeera. Naye omusajja kasita amanyi nti omwana ali lubuto maama gwe balussaako. N'osiba ku ntujjo. Maama obusungu tobuzza ku mwana musonyiwe. Buli omusonyiwa n'omulaga nti kyakoze tikyabadde kituufu naye omusonyiye. Naye omutima gudda. Be oba olaba nti baana batabasonyiwa be batta abaana nga babazadde bo bennyini beesuulamu ogwakabugu bo bennyini bafuna obukaawo naye buli lw'osonyiwa n'omulaga omukwano bambi naye aba amaze okwekuba. Taata ayinza okuba musobya olw'ensonga nti akutaddeko obukyayi buno nti gwe akosezza omwana ekyo naye taata musonyiwe tamanyi. Sometimes naye mulwadde. Kuba mutwale ng'omuntu yeetaaga ekisa akusaliddewo bw'atyo oluusi abagobye n'awaka musonyiwe. Taata musonyiwe. Naawe taata sonyiwa maama. Kuba ne maama teyabaddeyo ng'omwana afuna lubuto. So tufune ebigambo eby'ekisa ebyo buli munnaffe yenna funa ebigambo eby'ekisa. Kwamu akafaananyi singa babigambye ggwe ebigambo ebyo ebisalaasala gwe waali badde owulira otya. So byebyo mukwano tweyagalize kuba buli oyagaliza munno ate naawe ofuna. Tuleggyemu ogwo omutima ogwo ogw'obutasonyiwa. Olwokuba gundi yangosa ku mulimu nange sijja muwagula omulimu naye nga bakusabye essimu ye toga sijja gimuwa. Mukwano weesiba. Olwokuba gundi yakola bw'ati nange sijja mukkiriza kukola kino. Babadde baagala gundi agira bw'ati wadde gundi bye yasoma sijja bimuwa. Bannange mufunire omulimu olabe bw'afa ensonyi. Ogambe mukwano wano waliwo omulimu ate baagala omuntu ali bw'ati ate mmanyi bye wasoma olaba oti osooka okweta application yo olabe bw'afa ensonyi. Sonyiwa omuntu yakukola obubi omukubira amanda ku mutwe. Ebyo ni byange. Ni just mbadde mpa kirowoozo. Ruth Kalibala bwanika ge mannya nga bulijjo. But thank you for liking and sharing RKB and the foundation yaffe ya RKB. Bw'oba olina eyo nga bayagadde okuyambako so you can also reach out ku 0772 965188 tuyatenga tublessinga abatalina mwasiza. And thank you so much mwana aba reaching out
I've all read your messages and God bless you. So abasabira mukisa gusinga kao mukama asimo kuba kyemwagala, and let's make other people also feel loved. Let's make them happy. By the time munaku zino zonna eza festive nga nungi. Oba kyenjogedde kito okuyita munaku eziri festive. Anyway, okuyita mweno season, the festive season, nga bamanyi nti mukama katonda naye abaagala. So let's spread more love than hate. I love you so much. I can't wait to see you, all of you, in 2026. Ciao.